Masanyu, congratulations. How are you doing? Pose this okay, babu. Zanso okay, gaba congratulations. Oluzungu lubade mixed up. Na congratulations. Eri buli muntu ene nanga go avaino kizo kwagala omusajja wonga bwali. Era nzijukira omusajja omu yayimba akayima n'agamba muno njagalanga bwendi munange. Wadesina thimbi ezinthimbi omusajja mwagala nnyo bamuyita Papa Misa Kisimakula. Nenga njagala okubuuza akawo ku passport ogamba otya yabadde birthday ya mukyala we amanyiddwa nga Sarah Nakai. Recently, that was last week. Omukyalo ne tumwagala nnyo. Naye mulimu ne sente zikyusa abantu. Tulaba muno Lawrence, tulaba muno Lydia afaanana nga bwali awo. Mbeera mbi. Lydia nga yafunyemu kaseta ayinza okweruka abagala Lydia mugende ku channel bagiyita NMTV Uganda gyali eyo naye alina byakola mumuwagire oseged twagalize tukole ekitufune. Kale amawulire genkuletedde gega mukyala wa Nubian Lawrence kunyumiza kyonna kwerekeddwa ero nga amaze okuba nga asiramuka era ono avudde mu ddiini ey'obuzaalirwa eddiini y'obukatuliki jjukira muno ono muganda wa Fefe Busi naye ate galina kwetako interview ya mukyala Nubian nga atubuulira nti no Gravity erinnya lyayina yasooka ddi yali bakwani ku Fefe Busi okimanyi Lawrence nti Fefe Busi yasooka okweyita Gravity nga ne Gravity gwe tumanyi nga Gravity taneeyita Gravity. So omukyalo lwaliro abakedde mutoza shahadu mu muzikiti gwe side zeri ekula zikulambiro kira side zeyo kulabe Lawrence sijjukira bulungi wa babeera Nubian Lize nerabirayo kira kulambiro one of the two namwe mweno nenange nkola nnyo research namwe mukyenoonyerezeeko ekulambiro eyo obakira one of the two akedde tola shahadu naye erinnya lye bamutuumye ndiinako saamu ka terminocracy n'obuzibuzibu because mukyala wa Rabadaba bamutuma linnya ki si Shaluwa kati ne mukyala wa Nubian naye bamutuumye Shaluwa oli ye Shaluwa ono bamutuumye Shaluwa LHA Shaluwa oli yali SHALHA Shaluwa ontegede. So there is a very big problem in the name zaawo ono bamutulwaki bamutuumye Shaluwa erinnya Shaluwa bw'ogenda mu Buwalabu ngenda babulira kiritegeeza kubanga that is where I have the problem with yenenena atoozezza omukyala w'omukulu vice president wa ghetto amanyiddwa nga Nubian Lee era nga Saluha meaning yes Google egamba bweti mu Quran Saluha is a girl's name of Arabic origin. Shaluwa means vicious. Katamba vuze speed uliro oluzungu la nabuza kyampala na kati vicious kati kale kati breaking it down vicious kitegeeza ki vicious VIRTUORS vicious VIRTOS sikyerabira njagala mbabuleko wano vicious ne lwaki mbonyaabona vicious yes vicious vicious woman kitegeeza one who leads her home with integrity discipline and more all the virtue she predicts making oluzungu luli wano her husband's life better teaching her children and serving God. This is essentially is the meaning of a vicious meaning. Kati omukyala ali vicious kitegeeza bino njagala ne weeronde olabe mukyala wa Nubian Lee zino qualities azina Shaluwa kitegeeza omukyala who leads her home with integrity kitegeeza omuntu ow'amazima sikyo nasoma mbwagwe Smith bwasoma ulira oluzungu discipline omuntu w'empisa mukyala Nubian Lee ayina empisa she's very humble right ayina empisa but is she integrity tattoo kale and more so practices aimed at zezibine bikolwa byabalina okukola making her husband's life better ndako mukyala Nubian Lee making obulamu bwa Nubian Lee okubeera nga bwakabi tukiziganya nakyo kategori lyoli nakyo kale then teaching our children ayina abaana naye nedda awasula wakabonero kubanga luli yatugamba mu interview tina abaana beerabira taata waabwe
tebakyamujjukira bulungi era wabakwatako bakaaba so kitegeeza tasomesezza baana baabwe baana be kumanya taata waabwe meaning awo yasulawo akabonero naye Rema kitegeeza ki linnya lya Rema nange ndaddi noonyerezaako wano kuba ndaba kale naye nga and serving God kati simanyi oba asavinga Katonda wa ddiini asaba oba asaala asaba asabira walidiya towolereza byotamanyira okuba oli wa people power tokisusa ate tokisusa naye nga gega amawulire mukyala wa Nubian yamaze okuba nga asiramuka Nubian li musajja musiraamu sikyo fena tukimanyi Nubian li musajja musiraamu so kitegeeza Lawrence omusajja mukyalo nembaga gye yatugambako nika enetera okutuuka sikyo olaba asiraamu satodde shahadu kuba tujjukira mukyala wa Nubian li bwe bamutoza shahadu wayitawo ennaku mbale ne bakola okukolaki okukyala kwali kukyala kwali kwanjula one of the two be bamanyi kubanga era Nubian ni bamwanjula nimanya Rabadaba bamwanjula si yayanjula so ngere noli wabuuza kati munange kale gega amawulire kangulabe ku bifaananyi by'omukwano oguli wakati wa Nubian ne mwana muwala Shalu wakati omwira kati nga musiraamu essaawa yonna ntandise okuba nga mpunyiriza piraawo ntandise okuba nga mpunyiriza amakanzu essaawa yonna tuyinza okuba tugenda I think za Bob Wine wakomera tuyinza okugenda ku muzikiti ekibuli awo ne tutola ne bagira nika ne babagatta ne tugenda maaso myaka 13 nga bana babiri baagalana I think tetubawulira nkonga bayombye obanga bayina ntalo bayina abaana basatu wenjogere essaawa zino so yeyembeera naye nga congratulations eri Shaluwa Saluwa manya Saluwa si Shaluwa Saluwa omukyalo w'empisa omukyalo w'amazima ate ng'asomesa abaana be n'okuleetera baawe okuba nga yeezimba bwetyo tubadde katugende mu maaso ate small time mu bifaananyi then tukome tugende mu maaso